n'ebintu Museveni bye mukora mubikora muli abantu kambale ng'enkumi ttaano kambale 50,000 abali mu gavumenti naye in the future kubanga okutuuka 2027 Museveni ojja kuba tokyaliwo ekyo nze akubuulidde wakitegeera nti Nabbi Matayo bamukwatako ku lw'obunnabbi bwa zaawa nakiwulira naye ebiseera ebimu lwakuba buwa mu bukyamu atya obunnabbi buba kutuma ku muntu ate togenda mu media eno ye sayini eraga nti obunnabbi busobola okujja olw'ensonga ebiseera bye waliwo ebisiyaga binyiiza nnyo Katonda abasajja bakwatanga abakazi nakati babakwata babbanga batwalanga ebintu by'abantu ku lw'amaanyi baali tebamanyi bya ddiini kati obunnabbi ne bujja n'agamba Nuuwa nti bajja ekyombo kubanga yagenda mu professional ya Nuuwa buno tebujja kwogera ku President Museveni yekka nawe enkya basobola okujja ne bakugamba nti ogenda kufa naye option eriwo eriki kyukira Katonda mu ddiini yo musabe omulage byokola mugambe nkyalina okukuza abaana bange kyalina okukola kino ajja kukyusa kirwadde kijja era njagala kulaga abantu nti omuntu bw'ajjanga naawe obunnabbi n'ayongerako bakiyita batya motion ye yennyini nga ayongerako ebibye nga ye oyo taba mutuufu bw'atulaba ku emboozi mu yujji tukobaza olw'okutulaba weebale nnyo okutugoberera ng'entakera tuzze ne kaakano tuwayeemuko ku mboozi naye nga kyensinga okukusaba kwe kusubscribinga ku emboozi mu yujji tongera okubeera nga tutambula ffenna okulaba nga ogoberera n'emboozi tuba tuweereza wano okuba nga zikutuukirako butereevu n'olwaleero nzize wendi wano tuzze tuwayeemuko ku mboozi n'olunaku olwaleero era nga tukkiriza nti betugenda okwogera bigenda kuba bya nsonga ku sayidi yo n'olwekyo tuula wuliriza tubeere nga tutambula ffenna sayidi awo n'olunaku olwaleero nkomyewo ne Pastor John Ndagize tuzze tuwayeemuko ku mboozi musajja musumba mulungamya wa myoyo ate nga musajja ebyobufuzi nayo waali agezaako aweereza tagezaako bugeza wabula aweereza bannansi okulaba nga nabo batambulira mu ngeri oboolyawo entuufu egwanidde nsaba tumuwulirize olunaku olwaleero tulina kutunulira nsonga za mirundi egiwerako ebyobufuzi tutunulire eby'omwoyo ate era n'obulamu obwa bulijjo munjira ku bulamu obwa bulijjo ku bulamu obwa bulijjo ebitukwatako nga amataka nga butugenda okutunulako olwaleero ettaka n'ebirala ebifaanako bwe bityo kale katusimbulira awo sooka onzikirize akubuuzeeko neyanziza muganda wange nange nja kwebaza bonna abatulaba ate era n'abatugoberera era nga bulijjo amannya Omusumba John Ndagize tujja kusooka okwebaza Katonda kubanga watali tetusobola kukola kintu kyonna kitaffe twongera okwebaza ku lw'olunaku olwaleero era nga gwatuleese wano olw'ensonga kuba tewali kyokola kitalina nsonga ku lw'abannaffe abali eyo abafunamu era abaweebwa amagezi okuyita mu kwogera kuno oba okwogera ku bintu nga bwe bitambula mu ggwanga lyaffe Mukama gwatuwadde obulamu gwatuwa buli kimu ate atusabira ne bannaffe abatasobola kugoberera nga bali mu malwaliro bali mu makomera ye gwasobola okubasumulula kubanga mmanyi nti omuntu yenna waba n'omutima ogwenenyeza oba ogwetowazizza Katonda wange obeera naye tusaba obeere wamu naffe byonna bye tugenda okuteesa gwaba abikolako era gwaba abiwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo amiina baganda bange era nga bwe mbagambye nti Omusumba John Ndagize mbalamusizza nnyo mwenna era nja kwebaza abagoberedde okuteesa kwaffe oba discussion yaffe yaliwo last time mwebale nnyo abasindika ebibuuzo abakola batya abankubira ku masimu mwebale nnyo era nzikiriza ate nammwe abatuwa n'amagezi nange olwaliro tukomyewo ate era twongerezeeko okuba nti we tutaatuuka luli leero tutuukewo amiina Musumba ku mulundi ogwayita twayogera ku bunnabbi naye era abantu waliwo abali bakyengera okwagala okumanya nga balina n'ebibuuzo ku bunnabbi naye mu kusookera ddala waliwo omuvubuka yeeyita Nabbi Matayo Nabbi Matayo ono ku mikutu kwali okwo naye alagula nendoza okusingira ddala obulaguzi bwe bugenda nnyo eri President Museveni
okusingira ddala ne waliwo abantu bwe balabye nga bulinga oba oli awo nti yabukola naye ne bukola ki ne butuukirira bwe bunnabbi yavayo n'agamba nti waliwo omuntu yazaalibwa mu 1936 agenda okufa abasinga balaga nti abadde paapa kuba nange nawulyako ng'aga nti muntu w'amaanyi mu nsi yonna kisoboka naga nogamba ebidde bijja kuba ate ebidde bibeera mu ekereziya so yabyogera bibyo byabaddewo pastor nabbi Matayo ono era yavayo n'agamba nti President Museveni mu 2027 tajja kubeerawo tajja kubeera mu future tajja kubeeramu 2027 tajja kubeerawo ajja kuba yavaawo obwo bunnabbi yabuwadde era bingi byazamwogerako era yategeeza n'okutegeeza lwakalumu ke nalabaawo ng'ategeeza nga gamba nti mu kalukano ke tugenda mu mwaka 2026 nti ajja kulwala tajja na kusobola kukuba kampeyini n'ebifaananako bwe bityo ekibuuzo kyange okusookera ddala obunnabbi twawula ddi obunnabbi obutuufu n'obunnabbi obw'obulimba tubwawula ddi neyanziza ekyo kirungi nnyo abatugoberera balina ebibuuzo bingi ebikwatagana n'obunnabbi obunnabbi obwo bayibuli etugamba nti mu Bakolinso Katonda asitula bayibuli yakiyita asitula abasirusiru be n'abakozesa naye obunnabbi wotegerera nti butuufu nga bubaddewo ekyo kimu era nga bwe nayogera luli nga ye bw'aba azze kwogera nga azze kwogera Mukama kye yamugambye naye kibeerako another option kibeerako another alternative obunnabbi asobola okujja n'agamba nti togenda kubeerawo olw'ensonga bweti nga bwe twayogera luli Kezekiya n'asindika nabbi Isaaya n'amugamba nti weeteeketeeka ogenda kufa kuba Kezekiya yali mulwadde Kezekiya n'akyuka n'asaba Katonda n'akyusa era bwe tulaba waliwo gwe bayita Yokaana omulanzi era bwali bunnabbi ngaga nti wali wajja muteeketeeke emitima gyammwe naye abanaagaana nekigenda era bayibuli etugamba nti waliwo obunnabbi obulala obwajja ku musajja gwe bayita Nuwa Katonda n'amugamba nti bajja ekyombo kubanga ngenda kuzikiriza ensi eno lwaki abantu boonoonye bajeemu era bino bye tukola kati kankubuulire oba kandaba abatugoberera ebikolebwa kati byaliwo ku mulembe gwa Nuwa byonna ebikolebwa mu kaseera kano omulembe gwa Nuwa byaliwo eno ye sayini eraga nti obunnabbi busobola okujja olw'ensonga ebiseera bye waliwo ebisiyaga binyiiza nnyo Katonda abasajja bakwatanga abakazi nakati babakwata babbanga batwalanga ebintu by'abantu ku lw'amaanyi baali tebamanyi bya ddiini kati obunnabbi ne bujja n'agamba Nuwa nti bajja ekyombo kubanga yagenda mu professional ya Nuwa yali musajja mubazi ate nga muntu mulamu nnyo n'amugamba ngenda kuzikiriza ensi era yo condition yaliwo nti abanaakukkiriza ne bayingira mu kyombo bagenda kuwona ensonga lwaki olaba nti aba Seventh Day bajjamu oluyimba ekyombo kya Nuwa munaayita abantu bangi ne batakola ne bagaana okujja era bwe yamala yazikiriza ensi n'agisangulawo kakati bwe tudda ku muganda wange Matayo asobola okuba nga mutuufu naye gw'abalaguddeko asobola okudda eri Mukama singa abantu obunnabbi bwe tubulaba nga buzze bwe butyo tubutwale tuleke kubuzanyisa tukitwale nti kituufu bwe tunuulira lwaki kyogerwa kito Katonda atusizza kuntwala yagamba Eriya namugamba ngenda kukutwala tandika okuteekateeka omuntu anaabeerawo Erisa n'amwesibako kuba yamanya obunnabbi nti ono agenda kugenda agenda kuvaawo era yamaliriza n'akola atya n'avaawo naye bwe tuba twogera ku ekyo nti omuntu asobola okukaabirira Mukama n'asaba obunnabbi ne butabeerawo nekitabaawo kubanga eyakireese asobola okukikyusa obunnabbi kiringa bwe nsobola okugamba nti nkuwadde ente enkya nenkugamba sijja gikuwa sikyagikuwadde Katonda asobola agamba ngenda kutwala enkya n'agamba kankuleke kyova olaba bibirikale
omuntu osobola okwesabira ebbanga noga nti mukama nsaboleke kuntwala mu kiseera kino ogiraba era n'atakutwala kakati bwe tuba twogera ku bunnabbi bujja ddyo okulaga nti buno butuufu oba si butuufu yes waliwo abamu abakolera ku gesi nga bageesinga gesi waaka ng'omuntu bayinza okugamba edda abantu bajjanjabanga abantu ngagati nga bw'otunula bw'otulabika olina omusujja nakuba empiso kati empiso gyakuba kuba eddagala eri multipurpose tirina eddagala liwonya buli kirwadde waba alina omusujja ajja kuwona gujja kukakkana waba alina kino kijja genda nakukuba empiso ebiseera ebyo bakubanga abalala PPF bonna lino eryabanga erya white oba olwadde bizimba oba olwadde biki nga bakukuba era nga ku kyalo empiso emu yeekola oli bw'ajja ewaka ajja n'akasepiki oba mwene mukateekateeka n'afumba empiso ng'olaba n'agikukuba akacupa kamu kakuba ekyalo kyonna yabanga ajjanjabira ku ki kukugezesa kati waliwo abaleeta obunnabbi obw'okugezesa ayinza okulaba nga amaanyi gakuwedde n'agamba nti ono ayinza obutasobola enze nyina omuntu gwe nayogerako eyo mu kyalo twalina we twali neŋŋamba be nali nabo nti oyo omuzeeyi tajja kuweza myaka 2 nga waali tebwali bunnabbi naye yali kuba nti namutunuulira bwe yali nebbanga lyamaze n'obulwadde neŋŋamba ono takyaweza myaka 2 ate kati kafiiriddwa ono abadde amuyambako tajja kuweza myaka 2 teyaweza na mwaka ku lw'okweraliikirira kati oli asobola okulaba omuntu naga nti ono nga bw'alabika ayinza okuba nga mu kiseera kino ajja kuba taliiwo oba nga ddala kituufu nga yafunye obunnabbi obwo mukama n'amugamba bw'ati naye nze nyongera okubategeeza nti oli asobola okusaba buno tebujja kwogera ku Pulezidenti Museveni yekka nawe enkya basobola okujja ne bakugamba nti ogenda kufa naye option eriwo eriki kyukira Katonda mu ddiini yo musabe omulage ebyokola mugambe nkyalina okukuza abaana bange kyalina okukola kino ajja kukyusa kirwadde kijja kuwona yes so ku bunnabbi obutuufu bweraga bwokka era njagala kulaga abantu nti omuntu bw'ajjanga naawe obunnabbi n'ayongerako bakiyita batya motion ye yennyini nga ayongerako ebibye nga ye oyo taba mutuufu neze singa bantuma nti genda ogambe gundi nti awaveewo nga taŋŋambye kirala nja kujja nkugamba ekyo kati Matayo bw'abanga bamugamba nti ekyo kijja kuba nze nja kugamba Pulezidenti Museveni bwaba gwe boogerako wakyaliyo abakyamwagala nammwe abamwagala mumusabire essaala mujja kulaba nga atuusiza ne mwasatu oba ne mwana nga waali kisoboka kisoboka Katonda ye nannyini Bayibuli etugamba nti nno yabumba asobola okwasaayasa ate n'addamu n'abumba asobola okwasaayasa ate addamu n'abumba kaakati era ayogera mu Yeremiya 3:3 olwokusatu nti mumpite nange nja kubayitaba mbalage ebikulu n'ebizibu bye mutamanyi kaakati waliwo abasobola okukaabirira Mukama ne bamuyita n'abaga nti ekibadde kijja omutwala kye kino kati nkijjeewo era naawe ali eyo ne bw'otaba Pulezidenti Museveni ne bw'oba omulala Katonda akyusa tolooza nti waliwo embeera gye bakutonderako mb'olina gibeeramu gwe weerwanako n'ogivaamu njagala kutegeeza nti nze n'abako omuntu yajja nga bamugamba nti ewaabwe mu famire tebasusa myaka 35 ate ne bibaawo nti ewaabwe tewalajja kumala myaka 35 bonna balina kufiira awo naye ye bwe yakiraba n'alaba nga ddala kituufu abasatu bafudde b'emitiyano eyo n'agamba kaŋŋende ku kyaki bwe yajja ku kyaki twakonsatulatinga kwegayirira Mukama akyuse ekyo kakati ali myaka 38 abantu bangi Katonda abikyusa era nze nja kugamba nabbi Matayo ate ye yennyini asobola n'okwegayirira Katonda ate n'addamu n'amugamba nga be nabagamba luli nti Isaaya yennyini gwe baatuma ate gwe baatuma nti ddayo omugambe mwongedde emyaka 15 yes so kisoboka naye obunabbi obutuufu we buli n'obulala nga tobwongeddeeko bubyo oli bulaba ayongeddeko ebikutiisatiisa manya alimba ebyo si bituufu yes wakitegeera nti nabbi Matayo baamukwatako ku lw'obunnabbi bwa zaawa nakiwulira naye ebiseera ebimu lwakuba abuwa mu bukyamu atya obunnabbi bwe bakutuma ku muntu ate togenda mu midiya kiringa Yona bamutuma
agende mu kibuga ekirala Talusisi ate n'agenda Nineve. Bamutuma walala n'agenda walala. Kati bwe bakutuma nti gamba president nti kino eiza kiyise mu kuwandiika ebbaluwa egende direct wali. Oba saba appointment tijala mu wabuna bwe nakugaana wandiika ebbaluwa oba gw'osirike kuba kiyamba ye tekiyamba ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda n'agamba bannabbi be nti mugende mu kibuga bwe banaabaaniriza mubasabire omukisa bwe bataabaanirize n'enfuufu y'engatto zammwe mugisangulire omwo mugende. Mujje kunkumuleko mugireko kaakati gwe lwaki weerwanako okugenda ku media obunnabbi genda obumugambe kubanga kino kisobola muganda wange kiringa omuntu okubanga mulwadde emulago n'omugamba ogenda kufa era n'ogamba n'abantu be nti ono omuntu wamwe ajja kufa enkya waliwo abayinza okufa nga ye tannafa kati omukulu nga mukulembeze waggwa kubanga waliwo omusajja omu nakolako naye naye yagamba yanyumiza emboozi ndaga nti yali mulwadde nnyo kuba yali musajja mutono nnyo ebiseera bye namulabira bwe nali nkolera naye nanyumiza emboozi nagamba nali munene naye nalwala nnyo ne bamutwala emulago naye nga buli amulabako bw'ati bamutwala be yasangayo n'abajjanga okumulaba nga bamanyi tajja kukeesa naye n'abeerawo leero n'akwata omwezi naye nga mulwadde nnyo yagamba yamala mu kkoma kumpi yali agenda mu mwaka mulamba ng'ali mu kkoma yali agenda mu mwaka mulamba kati ani yamuzza naye nga bano be baleeta be balowooza nti abali tuteeko mu lulaga awo ali bubi nga bonna bajja bwe bafa ye paka okutuusa lwe yawona n'ava mu ddwaliro naddamu n'okukola n'emirimu ayinza okuba we yali wansi awo yasabanga Katonda we mpaayo omukisa omulala mpaayo omukisa omulala so nze nsuubira nti abantu mwena temuggwamu maanyi bw'abanga bamukwata bayinza omubuuza oba ne bamugamba toddamu kukola kintu kifaanaganako bwe kityo kubanga kiba kikosa era waliwo omuntu omu yayogerako ebintu bwe bityo n'ayogera ng'alina omuntu gwe yali agamba mu public musajja wamanya alina famire mugagga wa ku kitundu bwe yajja mu kyaki okusaba n'amugamba nti olina amasaba emabega w'ennyumba yo mu public nti ge gakoze ABCD omusajja yawulira bubi n'ekyalo ne kitandika omukyawa baga bulijjo gundi alina amasabo kati abantu ne bagenda ne batandika n'okuganoonya nga gyegali so nga ate bwali bunnabbi naye ng'obufulumiza mu ngeri etali ntuufu so wandi muyise yekka n'omugamba ekikutawanya Matayo okuwa obunnabbi ng'ayita mu media olowooza isi ensonga ye gye yalaba nti oba oli awo amawulire gano gajja kutuuka ku President Museveni amangu ddala anti kakati bw'abanga yagezaako atuuke wali ne bigaana n'abakola mu President's Office oba ku State House bakyamu kubanga baziyiza abantu okuleeta amawulire agagasa state naye kyenkugambye teweerwanako kukituusa gwe bw'ogezaako kituuke gye kiraga ne oli resisting nga gwegenda si gwagenda okufa muleke wandiika omugambe muŋŋaanye ne ABCD bw'okikomyawo bwe bunnabbi okay waliwo kino kinanja okubuuza noleka ntuza wakizeemu lumu ekya kisoboka kitya obunnabbi okukyuka ne butabaawo watugambye nti omuntu asobola okusaba tutasobola okusaba obunnabbi ne butabeerawo kubanga okukyusa obunnabbi olina kugenda gye buvudde si bwa ddwaliro si bwa kooti nti ojja kuloopa si bwa kugenda basamize Katonda yennyini yabuleeta kugenda eri Katonda omwegayirire ebeera message asobola okubujjawo oba okubulekawo kubanga lwa abantu we basabira ne bagaana n'agamba oyo agenda kufa oyo ateekwa kufa kati omuntu era njagala kutegeeza abasumba abasinga abali kuno oba abakulu b'amadiini si buli muntu gw'osabira nti ajja kuwona waliwo atuuka ekiseera nga ye Katonda agenda mmuggyawo bw'olaba kigaanye naye tojja kugamba abantu be nti ono agenda kufa beera ng'omusabira mpaka lw'anaagenda okay ndowooza kikolagana ku bunnabbi tugezezzaako okukiyitamu kyekyo mu bufunze ekikolagana ku bunnabbi kubanga abisaayo bisinga abantu bajja ne bawa obunnabbi nti oli bwawa obunnabbi kubanga toliko ne bapasita ab'amanyi bannabbi ab'amanyi okwetooloola ensi yonna oli najja nawa obunnabbi ensi yonna negamba kyekyo kiwedde kati kankubuulira ekintu kimu tulina mukadde waffe famire ennungi eri bulungi yali mulwadde kyetegeeza beesobola balina ku ssente
bwe yali omulwadde bayogerako n'abantu b'ebweru besijja kwogerako abasumba b'amaanyi ab'omunsi aboogerwako oli n'abagamba agenda kuwona agenda kuwona ne bayogerako n'owawano ow'amaanyi n'abagamba nti oyo agenda kuwona ne bantwalayo yali ku international hospital nze bwe namukwatako ne mbagamba ono nayogera n'omu mu bo ne mugamba oli mukulu nange ndi mukulu ono agenda kufa. It was COVID time yali talwadde COVID ne mbagamba nti nze ndaba omuntu ono agenda kufa ate abantu bagenda kubeera bangi nnyo nga bamuziika. Then end of the day nagamba twasaba ne gundi ne mugamba nze byagundi simanyi nenze nkugambye kyenkola ki kyendaba twali bameka babiri ne mugamba family endala tobagamba kuba mwena temujja kufaanaganya mitima gumu gwe sigala ng'omanyi nti ono agenda kufa nenvaayo wayita akaseera katono weeks 2 naafu kati bali ab'amaanyi obunnabbi bwabwe bwali ki eiza bayinza okuba bali babukola kugumya bano ne babazaamu amaanyi naye nze olw'okuba nti bantu bamanyi nabagamba ekituufu kakati bwe yamala okufa ne baŋŋamba ng'afudde mu COVID wagamba nti abantu bagenda kumuziika bangi ne mugamba bagenda kuba bangi bamutereka emulago tebamutereka because of me family bwe yatuula baateesa ne bagamba tumutereka emulago almost emyezi 6 naye mu kumuziika kubi yali tannaggwawo bulungi naye abantu bajjula kyonna kye nabagamba ne bakiraba so kati ebiseera bino era bamanyi batera okunkubira ne bagamba ekyo sinnakiraba kati obunnabbi tosinzira ku lw'amaanyi yayogedde ki gwe yogera Katonda kyakugamba naye kyogere mu kituufu kakati bano be batandika okubuulira abalala nti Pastor John yatugamba bw'ati ate kituukiridde so nze ndowooza nti obunnabbi busobola ate waliwo we bugaana kubanga yaŋŋamba tetusobola kusaba nekivaawo ne mugamba nti nze buli lwe musabira bwe nti Mukama ŋŋamba agenda kufa era naafa so obunnabbi busobola okuvaawo oba busobola okusigalawo naye nga kyemanyi nti gwe bwe weegayirira Katonda gwe kennyini ate asobola n'okuyisa mu bannabbi abalala ne bakugamba nti no mu mutima gwo oba okiwulira so nze ndowooza kyekyo abantu bakitegeere nti obunnabbi busobola okukyuka Okay, waliwo ensonga y'omuvubuka yeeyita Kempaka ku mukutu gwa TikTok okwo yavayo kemabegako kawonalaga obutali bumativu era n'abeera nga avuma abalugame n'ayisaamu eggaali eri Abaganda nti Abaganda nayogera bingi nnyo munatwalira muno Bwakabaka ne Kabaka naye n'amutwalira mu bingi byayogera naye abantu abamu ne babeera concerned Uganda era nga mwabo abamu ku bo ye Mwami Frank Gashumba yavayo butereevu n'amugamba nti ekyokoze kikyamu olw'ensonga nti tubadde wano ffe ng'Abanyarwanda tubadde wano mu Buganda ebbanga lyonna era baatwaniriza ne tubeerawo twafuuka Baganda baabwe Baganda baffe kati ebigambo byoyogera ebyo bikyamu nnyo lusano bisazeemu na biki byonna amuvuka najja naddamu neyanukula Mwami Frank Gashumba nagamba nti nabo nga bo Abanyarwanda nti abantu bayise ku mikutu gya social media Abaganda nabo nga babalabula n'okubatiisatiisa mu bifaananako bwe bityo gamba nti ebimu ku bibatiisatiisa gamba nti mujja kutulaba kasadaka mwe kajja n'ebirala ebifaananako ng'ebyo naye mu ngeri ey'okusosolebwa so nagamba nti naye lwaki bo bavaayo okwogera ate lwaki bakomwako mu bifaananako bwe bityo naye ng'abantu abinyo bavudde ne balaga obutali bumativu eri omuvubuka oyo nange kennyini sisobola kuwagira kye yakola era Abaganda bagamba nti ensi bambi edibya mutere simanyi lwaki abavubuka mu ntalo zaabwe bateekamu abantu abakulu oba ne bateekamu Obwakabaka oba ne bateekamu bapulezidenti simanyi we kijjira nti bwe mba nga nze nkuvumye ate lwaki oyingizaamu abantu bonna njagala abantu bakitegeere nti si buli ayogera luli nakyogerako si buli ayogera nti ndi Muganda nti Muganda omuntu asobola okwerimbika mu kintu n'akola ekintu kubanga bw'ogamba nti Abaganda oba Obwakabaka bujjiramuwa era omuvubuka oyo alina okukimanya nti wabeerawo abaamuvuma avume bo direct aleke kukiteekamu era ne ku sayidi endala abatera okuvuma ne bagamba Abanyarwanda nze ndowooza si bonna naye nga nze sikkiriziganya nakyo n'omulundi n'ogumu
nze mmanyi nti ffe bwe tukulidde Abaganda be bantu abasinga empisa. Go ge mazima. Sikyogera wano nti olw'okuba be bantu abasinga ki? Empisa. Be bayigiriza abantu okubuuza, be bayigiriza abantu obutayanukula kusinga, be bayigiriza abantu, be batuyigiriza ebintu bingi nnyo. Era bw'ogenda edda bwe kiri. Kakati guno omulembe oguzze ne gujja ne gutandika okuba nti ffe tuli kino ne bavuma kati n'oli n'aveeri nti mutuvumye naffe katubavume no omulalu bwakukuba ejjinja n'omuddiza ejjinja lubeera lutalo. Ekikwawula nti gwe toli mulalu kumwesonyiwa n'otambula n'omwewala. Kakati emabegako ne Frank Gashumba nzijukira yagendako wa Katikkiro okumwenenyeza. Okimanyi ekyo? Yali yamukoze eki naye yali yayogedde ebitali bituufu. Kakati lwaki okkiriza omuntu oyo ow'omunda okukukema n'okyogera? Kubanga kitegeeza nti munda mu ggwe empisa zo si nnungi. Oga nti nja kwogera ekintu ngende neenenyeze kempaka bw'abanga yakikola bw'atyo yeenenye nga ne Gashumba bwe yagenda n'akola atya ne yeenenya. Ate era nja kusaba abakulembeze abalina kapasite bayite abantu bano babayigirize. Wenna alinaku obusobozi ku bantu abavuma bannaabwe bayite mubayigirize balekeraawo okuvuma. Okwo si kwe kulwana olutalo kokka. Kubanga bw'ovuma ate osiikuula emitima gy'abalala nabo ne bavaayo. Kati kitulaga mu kakiiko akakwasisa empisa nti bwenvuma waliyo omwana akiraba ye n'alaba nga kya bulijjo. Kyojja okulaba nti gye bujja mu myaka ng'esatu mu maaso ojja kulaba ng'abaana batandise okuvuma bakitaabwe, batandise okuvuma bamaama baabwe, batandise okuvuma abasomesa, batandise okuvuma abantu bonna kubanga bakiraba nti kya bulijjo. Kati minisitule ekwaswa empisa oba y'Emmengo oba ya gavumenti ey'owakati oba y'abantu bonna mu machurches tutandike okuba nga abaana baffe tubayita tubayigiriza empisa nti ekintu ky'okuvuma kibi nnyo. Kubanga kitandise okusukka we kirina okukoma. Enkya bajja kutandika okuvuma abantu abasinga ku bwaba nga omuntu asobola okubuuka n'ayingirira Mmengo ate ani watatuuse watasobola kutuuka. So tubayite era mbadde nze nja kusaba bwebanga Mmengo kubanga Mmengo erina kapasite esobola obbayita, gavumenti esobola obbayita, tubatuuze oba abakulira amadiini se bakulira eddiini. Kuba nalabakawo Katikkiro megako kaawo abavuka bano balina obutakkaanya alien skin ne palaso n'agamba katukusinga okuddeyo okulwana n'okwekuba lwaki temujja ne twogera. Katikkiro mwagala nnyo kuba alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Era mmanyi alina kapasite okusobola okubayita n'abatali nti kuvuma muntu abakozesa egundi ey'okuvuma babayite si mu bubi babatuuze balage obutali bumativu bwabwe mu ngeri endala naye nga si yakuvuma. Kwaliwo gwe bavuma abantu abakulu bonna ab'ebitiibwa babavumye. Kati bavuma abantu ab'ebikulu bano abaana abalala nabo bajja kutandika okuvuma. Kyovula nti bajja kutandika okubuukira bayingire Mmengo, bajja kutandika okuyingira Lubaga, bajja kutandika okuyingira Namirembe, bajja kutandika okuyingira mu basumba ab'amaanyi. So osange nga ensi ate tuddeyo ku kikolimo ekyali mu Nuuwa. Abantu batandika okukola bye batalina kukola Katonda yavaayo n'akola n'azikiriza ensi n'aga nti eno kangisangulewo teekewo ensi endala omupya. Okay, kale era ku nsonga y'emu ensonga y'Abanyarwanda nalabakaawo Mami Gashumba oyo ne ttiimu ye era nabalaba nnyo nga balwana nga bagamba nti nno waliwo obutali bwenkanya. Bagamba nti Omunyarwanda bw'agenda kufuna passport ayita mu kusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Bw'agenda okufuna national ID ayita mu kusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Naye ng'ate kubanga yegamba nti twogera ku Banyarwanda si bano abazze obuzi mu Uganda wabula Abanyarwanda enzaaliranwa nga babadde bazaaliddwa wano ebbanga lyonna nga babadde wano tebamanyi kubanga nti eryo n'Abanyarwanda nga bo nga ne Rwanda tebalina gwe bamanyiyo nga tebamanyi nayo naye nga wano wewabu obakola ki obamanyi. Tikati abantu abo bwe bammibwa passport because kati babanga batuuze naye bagenda mmibwa passport kiba tekikola bulungi bagenda kufuna national ID ne bamwetoloza ebibuzo ne bibeera bingi tekiba kituufu. Kati abantu abamu nga babuuza ebibuzo bagamba nti naye Mwami Gashumba ebbanga lyonna Abanyarwanda babadde wano b'oyogerako naye babadde bakikola batya kubanga babadde batambula nawe kennyini obadde otambula okufuluma eggwanga n'ogenda mu mawanga ag'enjawulo ng'okola n'emirimu gye bweru w'eggwanga ti naye lwaki okireeta kati omukulembeze w'eggwanga kati yassako omukono n'agamba nti babangwize bine nga bitambula bulungi nti
nega nti lwaki yakyeta mukadde kano nga tedabanga lyonna abaddewo neyanziza ku kintu Kasumba teyali yekka nebaza Katonda nti nange nali omu wali omu ku bo kubalwanya olutalo olwo lwakuba nti abamu baagala nnyo zi kamera naye nga ffe abamu tetubeera nnyo mu kamera lwaki atandise kati ensi ekuze era bw'okitunuulira nti buli muntu ali eyo kobe munyarwanda kobe nga toli munyarwanda weetaaga paasipooti kati mu kwetaaga paasipooti eyo teweetaaga ofune chance olyoka odduka oginoonya kubanga nga sinnagenda wala nnyina muwala wange ku kyaki yafuna omukisa ku Lwakubiri nga bamwetaaga Lwakutaano omukisa gufuna ku Lwakubiri naye nga bamwetaaga ku Lwokutaano abe ng'ali bweru okugenda okukola kati sisitimu ya wano ogimanyi nga bali abazungu balowooza nti agenda bugenzi wali ne bamuwa ng'ewaabwe bwe bakola kubanga wabweru buli muntu ali mu sisitimu kati even ebyo gye bijja ne babireeta wano nti you apply through online ne beerabira nti waliwo ow'Ekyankwanzi waliwo owawa ate amanyi bya mutimbagano yadde ate nga ne internet yenyini teriiyo ne netiwaaka yawa najja agenda okutuuka bakebere mu kompyuta nga tebiriimu kakati bali omusajja yambuuza nti kyetaagisa ki I think let her go afune gundi then nze musindikire visa alinye ne mugamba give us 2 weeks ate 2 weeks nga just kusaba Katonda kakati olw'okuba nti chance ezo zijja abanyarwanda Uganda jjukira nti bwe tulowooza tuyinza okuba tuli mu miliyoni 14 kati mu miliyoni 14 kitegeeza chances zino bwe zijja katulaba zino kampani zitwala abaana ebweru oza temuli banyarwanda mwebali mwebali bo bakoze batya bo tebaakole tebagende kukola kakati bwe batandika okunoonya passport we tutandikira okuzuula obuzibu kati nze nali njirina kati bwe nali njirina mu mwaka gumu ndooza nagenda mu nsi 8 mu myaka 2 mu nsi 8 mwaka gumu nagenda mu nsi 4 naye bagamba nti twetaaga zino za East African kati bwe basaba East African ngenda okuddayo okugiriniwalinga ne banga tojja gifuna oli munyarwanda naye nga atolode bali bakuwa eri gy'oli otambulirako which means nti mu demand bwe yajja ndi kati abanyarwanda bangi baagala passport mwajjiramu n'abatali baawano otegedde kati ne batandika okuva e Rwanda nga bafunye chance nti bw'ogenda e Uganda osobola okufuna mangu passport n'ogenda kati omuntu atula mu internal affair kizibu okumanya nti ono avudde Rwanda ono avudde wano kwe kuteekawo that resistance kubanga nange nasitwagolinga ne ngamba muginyima mutya nzaaliddwa wano nkoze biki ne baŋŋamba no tojja gifuna okuggyako naturalize ne mbagamba nyinza ntya okunaturalizinga nga sinansi gye nali ntuuseemu kakati lwaki ekibuuzo kino kigamba nti lwaki Kasumba asituse kati lwaki ye yali agirina nange we nagifunira tewaali buzibu ebizibu yali tebinnajja nawula bangi bagirina ate abanyarwanda abantu balemeddwe okumanya tulina abava empololo mpololo simanyi oba okiwulira empololo eyo ntunga mu bwotyo banyarwanda ba Uganda abava entungamu nga banyarwanda aboogera olunyarwanda besobola okwogerako wano bwe mujja okulaba gundi ali mu kifo ky'amaanyi mu gavumenti gundi ali bwati naye munyarwanda ye lwaki ali bwati kubanga ye waawano era empololo emanyikiddwa then tubeera n'abava ebufumbira ekisolo nga banyarwanda pure nabo baayo era tubalina wano bamaanyi bo nabo weebali otegedde kakati abo bazifunanga ne tubeera naffe abeeyo n'abejjedda nga tewali buzibu mu internal affair tewali wera omuntu yagenda nga najjuza ndi munyarwanda oli wawa ndi w'emitiyana nga tewali buzibu naye kati olw'okuba kino bwe kyasituka bannanga oluusi abamu tubanenya mu ofiisi zaabwe bwe namala okimanya natandika okinoonyereza nga bw'ogenda wali oli najja nabamugamba oli waggwanga kintu ndi munyankole naye nga olunyankole etalumanyi ewammwewa nayogere Kaseese nga yamanyi nti Kaseese kiri Mwankole naba nga akagudde bagenda omunoonyereza okugenda deep nga yasomose najja wano afune passport kakati yensonga lwaki nti bateekawo okukaloberera era nakyogerako ne mbagamba nti n'ekyokubiri baddiranga wali mu internal affair nga baddira omuntu atali munyarwanda okuwa interview abanyarwanda oyo tasobola kwawula mufumbira tasobola kwawula w'empololo tasobola kwawula n'omunyarwanda aŋŋanze wakati nze wetaaga interview kyokumpa
mbuuza Luganda. Yes. Wano ntaddewo nti ndi Munyarwanda gwe mbuuza Luganda. Tulina Abanyarwanda abali e Busoga. Tulina Abanyarwanda abali e Kisoloti boogera Luteeso. Tulina abali e Lango boogera Lulango. Nga bwe nakyazaako wano waliwo musajja wange nyali nvudde mu mutwe naye nga muyindi. Katongo naye nga yazaalibwa wa Jinja. Ng'Olusoga lukuba bulungi nnyo, Oluganda lukuba bulungi nnyo. Naye nga bw'omutunulira bw'oti nga omusanzi n'omutunulira bw'oti ogamba nnyonyi yamusudde gye okuva e India. Kakati ekizibu wekijjidde kati simanyi bbanga lyomaze nga togenda ku internal affair naye layini eva wano oyinza okutambula eyinza okwetooloola ekisaawe kyonna abantu bangi abeetaaga kati mu internal affair tebabuuza Munyarwanda yekka. N'Omuganda bamubuuza okukakasa Obuganda bwe oba butuufu. Kaakati nze nja kulowooza nti twakizuula omanyi kizibu nnyo si kirungi kuwakanya kintu ky'otomanyi n'ovuma nga tomanyi soko kigende dipo oyige. Yensonga lwaki twalonda obukulembeze ng'obukulembeze obwaliwo since 95 tebwayamba abantu. Kati bwe butayamba abantu kugenda kubalobingira kusensitizinga kumanya obuzibu bajja okusanga nonaze wano tuyina Abanyarwanda balina okuripotinga mu embassy. Kubanga ensonga lwaki Uganda tuyina mu embassy ya Rwanda. Buli lwolabanga ensi ng'erimu nze mbayite nti abakiikirira ekibi ensi endala kiregeeza waliwo abavayo buli lunaku okuyingira okukola emirimu egy'enjawulo. Akati wano babeerawo embassy ne tubeera n'obukulembeze waliwo Abanyarwanda balina okusindika mu embassy bakolereyo ebyabwe. Kakati ate mmwe abakulembeze ababaddewo ne mutayamba bantu bano kumanya nti gozze oli refugee ozze oli mugenyi toli entitled kugenda mu internal affair kufuna passport. Then kyekikwatagana ne national ID enansa naabo recently bakwata mu nyumba nga mulimu abavubuka nga 8 bajjidde ku munnaabo omu bali mu kuprocessinga national IDs. Kakati bwe babagaana nga bajja bagamba omulala nti Abanyarwanda batumma naye oli Munyarwanda oli waawano oba toli waawano. Kati Gashumba kyagezaako okwogerako nti twawula Omunyarwanda waawano n'atali waawano. Ensonga ye yajja ne ID yegamba nti kati tubakyuse tubafuula abavandimu abazaaliddwa wano. Kati ate ffe ne tugamba nti kugamba omuntu nti muvandimwe kitegeeza kirala. Kobeere gwe nga bw'oyinza ogamba nti ogera kwefuula muganda wange ow'Oluganda. Kitegeeza wa Luganda oba tuva mu ndeemu ow'Oluganda. Kati faamu ne tukiwakanya ne tugamba no tetusobola kuyitibwa abavandimwe tusigale nga tuli Banyarwanda naye Abanyayuganda. Kakati nga mmaliza ku kibuuzo ekyo nti lwaki Kasumba asituse kati we wabadde obwetaavu ennyo ng'abakaaba bangi naye luli tebaaliwo. Luli tebaaliwo. So kati weebali abakaaba era waliwo Abanyarwanda okyogeddeko nti pulezidenti yavaayo n'akkiriza nti babawe era tujja kgenda nti bakuwe. Nze ate era nja kwogera nti waliwo abamu abajja ne LC letters ne babamma. Kino ekya LC naakakyogera emirundi nga 10 nti gavumenti ekkiririze mu LC gye yawa obuyinza singa chairman w'ekitundu akuwandiikira ebbaluwa n'ogenda ku 2 ne bateekako n'ogenda ku 3 oba ne wa RDC ono alina okugoberera ebbaluwa ya LC. RDC ekimudiployingisa ku kitundu kwe kuba nti asobola okutuuka ku buli kyalo oba diso kubanga RDC alina supporting pillars. Supporting pillars be bano bakamishona abamuliko badiso bagiso. Kakati omwana ono bw'aba amwekengedde alina okukubira diso oba giso batuuke ku ground. Kubanga ababiri kwabo alina okubanga amanyi nti ono Pastor John ava wa mwami Kaddu. Ontegedde. So Kaddu bw'amwegaana temumuwa biwandiiko. Naye mulimu bwe bamma ng'ate batuufu. Ate abalala ne babibawa ne batuuka mu internal affair ne babigaana. Gwe wa internal affair tolina buyinza bugaana kintu kubanga si gwali ku ground. So bwe kikusanze mu ofiisi. President yagamba babawe bakole bagoberere ekyo bali komendingibwe babawe. Kati abamu bagendayo nga tebalina bipapula abalala ne bagendayo ne babirijectinga. So kye tugezaako okusaba gavumenti barespectinge ebbaluwa eziva ku LCs.
era mbadde njoga kati waliwo abanyarwanda abatambula abali mu ttiimu ya Mukasambidde nga bagenda mu byalo simanyi bye babasomesa abantu mu byalo olw'ensonga nti ekizibu tekiri Kiboga ekizibu tekiri Jjinja ekizibu tekiri Katoogo gye babadde e Kasanda ekizibu kiri wano ku internal affair kati bwe tunaamala okusolovinga kino eky'olu ku internal affair biri bijja kuba bali bantu baffe babadde safe nga basanga ebizibu ng'ebyamataka tebiri ku Banyarwanda bokka buli muntu yenna alina ekizibu ky'amataka so bwe tuba nga tusolovinga ebintu okubayamba tetwagala nnyo okuteekawo socialism nti tugenda kupampalinga Abanyarwanda bokka gye bali timwe temujja kukwatibwako era mwe bakadde baffe abali eyo n'abaana baffe abali eyo babaganda baffe mujja genda nnyo ku bintu ebyokubalimba mujja kugwa mu buzibu so tusigale nga tumanyi nti directives president ze yawaddewo ez'okuyambibwa tuzigoberere wano mu internal affair nti zikoze bwe ziba tezikoze era tuddeyo kubanga akyaliwo then be bama national ID nga bagikumye kola empapula era ffe we tuli bayizawo okubayamba bw'olaba nga waliwo obuzibu bwonna tutuukeko tujja kuyambako naye tetujja ate nabo mu bo mulimu ababbi era nga naawe ojja kuba ng'oyagala kintu nga naawe oli mubbi so nze nja kusaba tugoberere nnyo president kye yawa yabagamba temutambula mu bantu kubalimba ebizibu byammwe ngenda kubisolovinga era Gashumba yakyogerako ne yeebaza nange nzikiriza nti Museveni bwe yakyogerako mu internal affair abantu bangi baba wakati bw'ojja ne documents zo nga bakuwa ng'otambula kakati ate kiki ekyetaagisa era nze ku ky'Abanyarwanda nti tukyagenda mu maaso n'okuba nti tulaba tubabisobole okutuusa amaloboozi n'okuba sensitizinga era bagenda tuinfluensinga abamu tutandike okutambula nga tuyita gye bayitidde okusaabulula obulimba omanyi obulimba obutaliiko abuwakanya bufuuka mazima kakati bw'otawakanya bulimba bujja kufuuka amazima so tujja kutandika okuba nga tukisaabulula tuyigirize abantu ekituufu so y'ensonga y'Abanyarwanda sebo okay kale so awe tuli nalabye wiiki yewedde wiiki ewedde PLU okusinga NRM ne banna PLU nabo babaddemu mu nteekateeka eno kuba t-shirts nazirabyawo nga banaffe ab'NRM babadde balonkinga wamu ne PLU nga balonkinga omubala ogugenda okubeera nga gutambuzibwa ogwa muzeeyi nga nti muzeeyi waali nnyo n'okusaabulula mbu protestive vote ya NUP kusaabulula ngaga nti protestive vote tetujja kubikkiriza olw'ensonga genda kutataganya ggwanga simanyi oba nkututte wala nnyo naye nga kyabaddewo kati olunaku olwajjo olwa Mande wabaddewo bana NUP babadde bagenda kulonkinga nabo ekyabwe gundi z'abavubuka kundaba ku kikuba abavubuka nga bagenda kulonkinga ne poliisi ne balemesa kati nga bo nga bagamba lwaki poliisi wane tulemesa ate bannaffe abe PLU NRM nabo ne babakkiriza bo bakole bo ne batambula bulungi ffe ne batulemesa ekifaanako bwe kityo lwaki balemesebwa abe NUP nga ate emirimu mukola bulungi kyenja okulowooza nti Uganda erina ebibiina bingi erina NUP erina FDC erina DP erina NRM nga bwe nagamba nti PLU si kibiina kya byabufuzi yo civic organization kakati yo oyinza n'okusanga wa PLU nga yeegasse mu banno kubanga kisoboka kubanga baba nga bakola ekintu ekituufu eky'omutima gw'eggwanga ekyokwagazisa abantu eggwanga lyabwe nze mbeetabamu tusobole era singa mbasanga nga waliwo omuntu anyigirizibwa nga NUP bamulwanirira nange nja mulwanirira olaba sikugamba nti oyo wa NUP oyo sijja kuga ate nze kunze abamanyi n'abantuuseeko bakirabye nti abantu abamu tubakoledde batubayambyeko nga tetusinziira ku bibiina kakati bw'olaba nga NRM yavuddeyo mu NRM oba mu PLU mulimu omuntu nga ye ali mu byabufuzi nga ye ali mu byabufuzi ng'ekyo kakati bwebavaayo ne bakikola sinabakigenda nnyo deep kumanya nga ye nga ze kyemmanyi nti PLU buli kye tuyingira mu kasita tukitunuulira nga kigenda kukosa omuntu wa bulijjo muganda wange kankubulira ekintu kimu oluusi poliisi
ffe wetwali nabagamba lwe twali wano twali tukola bulungi kati nabadde Kabale waliwo ekyabadde kikolebwa era ne ngamba abavubuka nti mugende musabe permission zino ofisi ekiziteekesaawo kusaba permission kakati njagala kutegeeza abavubuka bannange kambabuulire waliwo abaana bangi baboogerako aba NUP basibiddwa bwaba basiba bamutwala mu kkooti tebatwala NUP yonna waliwo ne Edi Mutu yakwatiddwa muli gali mu kutambula awo wadde nga abebikonde bagamba nti tebannakitegeerako naye nga kusinziira ku bakulu mu NUP bagamba nti yakwatiddwa kati bwe bamukwata bw'atuuka mu kaguli bavunaana ye ng'omuntu era kyovula basobola okukujja ku bantu abangi abali emabega ogwe ne bakutwala eruzira ne bakutereka kati abantu tebannaba kuwawula bitongole bino nti poliisi eriwo kukwasisa tugambe empisa prison eriwo kutereka okiraba kutereka kuleeta mu kkooti ne kuzaine kutereka then amaje galiwo okukuuma ggwanga n'ensalo zonna n'obutebenkevu mu ggwanga ebyo ebitongole bisatu bye tuyina kakati buli lwoba ng'ogenda kukola ekintu gwe ng'omuntu nga Pastor Ndagize tunulira nti tugenda waliwo n'ekyajjaati nakusina abantu bakitunuulidde nnyo ebyo byonna biri under maje biri under army si poliisi biriwo okutebenkeza ggwanga kakati yo poliisi n'eryokwekukuuma n'ekukwata n'egamba ono alabika agenda kwonoona abantu wali ajja kuvaamu kino n'ekuleeta kati yo n'ekusitula n'ekutwala kooti n'eyita ekitongole ky'amakomera tumugira mutereko ono mumututerekere nga tumwetegereza prison eriwo okutereka eringa bw'okwata sente zo n'oziteeka mu bbanka era bw'osanga mu bbanka nga bazikozesezza musango kati lwaki nkyogera kino nti gwe omuntu ng'ogenda kukola ekintu kola pepa waaka yenna bayibuli etugamba nti bwe bayagala okunenya Dawudi bano abasajja bwe baatuula ne balaba nga Dawudi talina musango n'ogumu ne bagamba musajja ono atuyitiddeko tumukoze tutya okumukwata tumusibe ng'ebiseera ebyo ekyabanga ekibonerezo kukusuula mu bunya bwa mpologoma ne zikulya na wano byaliwo nedda eyo Masaka n'awalala kaakati bwe banoonya Dawudi nga talina musango ne bagenda mu constitution kati kyobalaba nze asoma Bible waliwo ebibaawo nesifaayo bakwata mu constitution ebiseera ebyo ne bakyusa ne bateekamu akawaayi bwe bakateekamu ne bakasitula ne bakatwala ewa kabaka ne bamugamba ssebo laba kyawandiikibwa nti omuntu bw'anaakolanga bw'ati tumukwate tumuteeke mu bunya bw'empologoma zimulye kabaka bakyusa constitution nga tamanyi kati wano ebintu bye bakyusa nga ne president tabikola ki nga tabimanyi era kiri kye nayogera nti ne Kyagulanyi basobola okukola ebintu nga tamanyi kubanga bibirikale mwebiri nti babikolanga nga tebamanyi kakati nze kyenjagala okutegeeza abavubuka saidi zonna PLU NRM NUP oba n'ebibiina ebirala byonna bwe mubanga mugenda okukola ekintu sooka okisitule gw'okizze kugwe nga ggwe ng'omuntu nti singa tukola kino n'wabeerawo ensobi etutwaza mu kkomera nsavayivinga ntya kuba ye omulamuzi asalira ggwe ontegeera kakati bano okubagaana ebiseera ebimu babuuka okusaba permission bw'osaba permission poliisi n'ekukkiriza ekuwa terms and condition tukkirize tugaane nti poliisi eyinza okugaana bwegaana abaganda bagamba nti ekiyita waggulu otega wansi gwe balindi tega wansi naye okusinga lw'onooyiwayo abaana ate ne babayoola kuba poliisi erina kapasite okubayoola nebatereka okiraba kakati nze nja kubategeeza bwe twali tukola bulungi bwansi ekajjansi natambula okumala wiiki namba nga nsaba permission wanonya permission okumala wiiki namba ekajjansi awo poliisi osina ngamba tulinawo abagenyi abayitawo abasula emunyonyo nga badde eno temubataataganye ne tuddayo ne tutuula tunaakola tutya ne tuddayo ne tukomawo naatuga mujja kutaataganya mujja kukola bwe muti mpaka lwe yatugamba nti bamaliriza nkya ssaawa 4 kale baba bamaliriza mutandike after lwaki ffe twakigondera era bwe twatandika twakola ekintu kyaffe tetulina buzibu bwonna na poliisi so nze nja kusaba nti sijja yingira nnyo deep naye tusabenga permission waliwo asobola okujja n'agamba nti bazituma naye oyogerera ku mutima gwa kwagala ggwanga lyo kubanga buli muntu ali mu ggwanga muno alina okubeera ne freedom alina okubeera n'eddembe ery'obuntu bwe babiganye ffe we tuyingira lwaki bano
bwe basaba permission bakole kino mubamma mwabamma mwezi guli mubamye guno ofuna bulungi tewali kintu kikolebwa nga tosabye permission era ne CDF yagamba nti bwe mugenda kukola ekintu kyonna mufune permission okuva ku bekikwatako so ekyo kyabaddewo okwagala okusabulula ekya Nuupu kuba bino byabufuzi mujja na mujja leeta kino n'omulala ajja kuleeta ekirala kakati we tuli abantu okwebuuza lwaki Pierre yu yegasse mu NRM ekyo tulina okukimanya nti bano bayinza okulaba nti kino kireetera abantu okwagala eggwanga lyabwe Pierre yu bw'ayingiramu ng'omuntu kuba tekitugaana wa Pierre yu asobola okujja n'agamba nze ndi wa Pierre yu ne nange ngenda kwesimbawo nina okulwanirira kino tekimuggyako bwe Pierre yu so nze nsuubira nti basobola okukola kye baagala neffe nga ffe abamu nga Pastor John n'abalala abalinganze bwe tuyingirira kobewe Pierre yu naye ng'okoze ekinyigiriza omuntu wa bulijjo ffe we tuyingirirawo era abantu abali bayiza we abantu bangi batwegasseeko nga bankubira nina gwe nabadde naye you can imagine we Masaka nanga nti mu kitundu kyaffe singa Pierre yu mujja nandi baako listi gye yampadde n'abalala waliwo we Nakasongola waliwo wawano Kampala Road wakolera tutandise okugaziwa okulaba nga yagamba lwaki kanse ejja neyola ebintu byabwe ate ne bagenda okubijjayo nga babiridde kiraba babiridde kakati omuntu ono bw'oba okolektinga ensobi ate naawe okola nsobi okulaba nti tumanya ddala kituufu bwe bakwata amenvu gaabwe bagalya omuntu ataba na mutima gwa ggwanga kuba omukyalo ono bw'ajja n'ekibbo kye eky'amenvu bambi wasuubira okusavayivingira ate tuyige ekintu kimu omuntu mugambe nti wano tokolerawo vaawo tuleme kubeera nti everything twagala tukwate omuntu atuwe ssente twagala tukole kino atuwe ssente so twetaaga waliwo we bakwata omuntu ku ntebera odooko oyo yali akomandinga n'agamba banne bye yalina nti twala zino engoye mukazi walina ekyokwambala oba abaana bo katono bambi yali yasuubudde obugoye bw'omukyala n'awulira nga kimunyigiriza n'akyayira ddala kubanga ono talina mutima gwagganga nti kino kyenjogera kigenda ku soundinga kitya akola ekituufu naye mu bukyamu so Pierre yu tuliwo okulaba nti abantu beeyagalira mu ggwanga lyabwe amina ate tebeekyawa ebyobufuzi bijja kujja era kati bitandise ne bannaffe bannabyabufuzi muwe ekitiibwa abantu abo abali ku mirimu gyabwe kubanga abantu abo obeetaaga teweetaaga kulaba bafudde teweetaaga kulaba batakola teweetaaga kulaba badduse mu kibuga obeetaaga era nja kwongera okubategeeza nti maybe ow'ettaka yambuuzizaako system eyo abantu gye bakozesa okubba ettaka nze nja kuwa abantu amagezi bw'oba oyina ettaka lyo bwe liba nga liri ku Bwakabaka bwa Buganda nga tolina kyapa genda wandiisa wandiisa akatundu ko kokola ki koolina beba nabo obusuulu kati gwe kikulemesa kyogenda Emmengo waliyo land office bajje bapima akantu ko bago opime be bamanyi bwe bakola emirimu gyabwe owo obusuulu akantu ko kabe nga kawandiisiddwa gwali yayina ettaka lyo nga walipima beera ng'osaaki okola saaki nti ekyapa kyo kyali bwe kiba kisoboka genda bakuwa amagezi oba kiteekako caveat kiteekeko caveat then bano bwe balizijjako kuba bazibuusaako bazijjako bazijjako olibaako wootandikira naye ng'abafere bangi ababbi bangi abantu bakaaba ku lw'ebintu ebyo so tuli mu kusaba Katonda atuyambeko naye yonna tujja kutuukayo tubalwanirire tugezeeko tetwagala ssente tujja kuwa amagezi oba tutuuke gwe kikwatako atuyambe tulabe nti buli muntu abeera mu kweyagalira mu ggwanga lye ndowooza waliwo babadde babuuza ebibuuzo ebimu mbiddiddemu wano mu kwogera tusuubira nti ne next time ngenda kujjako nnyo okwongera okulambulula ku ky'Abanyarwanda waliwo abambuza ebibuuzo bingi byesituuseeko omuwagala kukola mutyamu bano ate groups nyingi ebyo tujja kulaba bwe tukikola baganda kuba twalabamu kaawo n'okusika omugwawo wakati mu bukulembeze awo nange mbaddemu nawe tujja kutunuulirawo kaawo mbaddemu olw'ensonga nga bwega nti bali abaaliwo balina enkola yabwe gye bakola ate yali nnungi naye tebamanya nti bino biribaawo njagala kutegeeza oba okutegeeza abatuuliza mukkirize oba mugaane ensi eri mu kukyuka buli olukya ebintu bikola bitya bikyuka era bayiza wenzikiriza njogere kano katono
nti bakyusiza nnyo calcium okusomesa ensomesa ey'enjawulo era neebaza Katonda nti nakyogerako nnyo emyaka egyayita naye bwe bagikyusizza nja kusaba gavumenti ku masomero gonna efube nnyo eteekeko ebikozesebwa eteekeyo essomero eteekeyo nga galaji namba ekanika emmotoka nga n'abantu bagendayo ne bakanikira emmotoka zaabwe ne basasula abaana bano ebiseera ebisinga babimale mu practicals than theory okiraba bana bimala mu practicals than theory ate nga basasulwa then amasomero nga Kisubi Kitovu nawa technical schools oba secondary za government zibeereko n'ebintu ebyo nga n'omwana agenda mu kirasi katono n'akola theory then n'agenda ku ground bwe kiba kizimbe nga yasalawo kugenda kuyiga bya kuzimba abeereyo ate bamusasule kati bw'aba asoma nga ate asasulwa kigenda kukuza eggwanga lyaffe noza tujja kyongerako kuba nabadde sharingamu n'abasomesa ekabaale gye nabadde nga mu kkubo nga nzija ng'abamu basomesa ne bamugamba nti somesa ku generator naye gy'atamanyi okiraba kati singa wabeerawo ebintu ebyo ku ground bijja tuyamba so olwaleero nze nja kwebaza era nja kwagaliza bannayuganda yonna gye muli mwagala eggwanga lyammwe nammwe bannaffe abawa obunnabbi mubuwe mu butuufu kubanga butuyamba butumanyisa ekigenda maaso ate nammwe abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo oba mu bibiina ebyenjawulo mukulembere abantu bammwe mubakwateko okuvuma kukendeere okulwanagana kukole ki kukendeere then ekisembayo nja kusaba bwe muba mulwana entalo zammwe mugyeemu abantu abakulu mugyeemu Bwakabaka bwonna si bwa Buganda bwokka mugyeemu obukulembeze Bible ffe tugamba nti tuwenga ekitiibwa abakulembeze abatukulembera kaabaani muwe ekitiibwa kye ekimumala n'ebyo ebyokukula mu kwevuma tugenda kussa eggwanga lyaffe ate spirituale Katonda atunyiigire mutuuke okulaba ng'ensi ezikirira ng'ate mulowooza nti tugenda mu maaso ndowooza waliwo ekisembayo kyolowooza byebyo tukwebaza ssebo kulw'okutufiisiza akadde nojja ne twogeramukko ku nsonga ez'enjawulo ng'era bwe twogedde olunaku olwaleero tukakasa nti nno gwatulaba olina ky'oggyemu olina ky'oyizeemu ky'ofunye ekyenjawulo sayidi eyo ssebo tongera kusaba Mukama yongera okukukuuma n'okwongera okusitula obuweereza n'okukola emirimu gyo ssebo gyongera okutambula obulungi n'okuwa obulamu obulungi kyekikulu amiina nange ejja kusabira bannaffe mwenna abatulaba ate okusooka nja kubeebaza temwanvuma abantu tebanvuma segeza banjagala mwebale nnyo temwanvuma ate nze nyaniriza nnyo omuntu okucollectinga mistakes waliwo omwe yagamba nti gamba mukamawo asumulula abasibe bwe nsijjukira ng'agamba CDF jeno talina buyinza busumulula musibe obuyinza buli mu kooti so nze ndowooza nti abasibe abo beetaaga bakyalirweko oba bagendeko mu kooti mmwe abali ebweru okumanya babavunaana ki then mubayambeko okufuna balooya babawolereze omuntu ali omu asobola okulagira ne bata omusibe aba pulezidenti teri mulala mu nsi temubeeramu basajja babiri okiraba so ekyo naffe ekituluma ate njagala kubategeeza nti buli lwe basiba nze nawe baba bakusibiddemu kubanga Uganda etambula bweti erotatinga so ekyo tukisabire busabizi tukiteeke mu ssaala yonna gye muli buli omu asabe mu ddiini ye naye ng'atukkiriza nti obukulembeze oba buzze obupya oba buno obukyaliwo tusooke tugondera abakulembeze ate n'emirimu gyaffe tukole abatalina mirimu nammwe mulwane nnyo tulabe nti twenyigira mu bintu byonna ebisobola okututwala mu maaso Mukama abampeere nnyo omukisa ate era bakuumire bulungi amiina kale tweyanziza sinza kusukkawo wano tukwagaliza akaseera akalungi weeraba